Bondi story njibunjibudeko. Abasabiye. N'abalagidde okusabira taata we bali kunoonyerezebwako nga tebalina permission ya security. Jeno yagaye banoonyezebweko. Oyo muveeko tugende kumulala. Kati mwaba jeno aba serious mwamayo agenda nakola tweet ze mwene mulooza mbusimanyi ebyokulya bye. No jeno aba serious ajateka kayanja mamboka. Nepa sakanja taina kyafana mtwala mu mboga kubanga already kino yakifunyemu sigamba sente baba kuleta Ben Hini yabadde atuguza mutabani lwaji anti yabadde atulaga nti awadi waldo o prophecy ya mwadeko Ben Hini na mulago ono aliko obunabbi badde batapinga mukisa batapinga mafuta anika ababuli abagenda ga pastor Jealous era twabamanyira nenga kati kankugambe kintu ogenda katandika okuobservinga leero ogenda kulaba amakanisa kuba kati ababbi muno mu Uganda abasumba abasinga bonna babbi mukuba mbu mwabuluza ekibiina mbu kifo kye mugatta mwabuluza statement yabuluza tugenda tuukawo osooka olindeko kuba tesobola kwogera ku bintu byagenze mu maaso ku lukuŋŋaana lwa Ben Hini ne twerabira statement ya Jeno eryo ate tulina Jeno omulala mu ggwanga Uganda owa Twitter etya kino kindeka mu bwoya sikulabanga Jeno tuinaani when I said Jeno what Twitter Jeno kayindo tafile what Twitter abo tebali Jeno mukisha muntu nedada Jeno besi empoze olipo zikano okay ono Jeno CDF Chief of Defense Forces. CDF tegeza Chief of Defense Forces. Okay. I comment here gambit. Abasoma batugane ebintu ebirimu ebyo. Ntalo. Kuba Jeno teyategedde. Yagambye ki? Kanonyi waneeno. Muhozizi tweet akira njogedde erinnya. Ne bamutegeera wa Twitter. Yagambye ki? Linda ko wano. Esuma. Ngotidde nnyo. Osoka nga n'olungamya omuntu. Nate njagala omugamba nti siri kwabula kanisa. Wabula nze ngezaako okulaga ekintu mu butuufu bwakyo. Kubanga singa ensobi zigenda kyebayita church. Tetunulira Prayer Power Church yokka, Miracle Center, Christianity Focus Center, Canaan Land, tutunulira bloody thing. Kintu ekigaza, yes, the body of Christ. Kati nganze wenvayo ne njogera ku Ben Hini. Ben Hini w'emyaka giri n'owaka kati banjawulo. Era bebesinkana bedduka. Nakubulire kanisa bali batimbawo ekipande ekiraga mission ye kanisa. Omusinje kanisa kwetambulira. Ninga ekyawandiko tekibanga mu Bible. Ninga tewali yali akirewa doko. Oba pulinto ya printing ngono ya Polenso. Era gwe kirabo kigambe pastor. Niyo bano obuddobo. Abantu babiri ko tebibakwata ko abantu tebagwe oba osomesa ki oba okwakira abantu babayonsa amabeere babanyweseza soda babaguzizza emigo babaguzizza emboga omukyere watermelon emiti aitaka amazzi byonna babayita n'ebipya bakyayiya ate kati linda ko genda kulaba kulimba genda gamba ati gwe n'ekibiina kitono kyekikwogeza bogere nati nenze ngambalaze ennyama envundu ekunganya nnyo enswera okifuna ati abalokole bali bangi mu ggwanga naye abalokole ba gospel bategeka ebivulu tebeera abantu batebo batunula ogenda uli yagenze n'asabira ewa gundi ffe tetukkiririzaamu nga tasobola kujja nogamba kati ekyo kyekitulemye mu kanisa ya Kristo spirit of discernment kyolaba ate kati bamama fina bano kye bakola po bayingiddewo ne bawamba abantu ajja n'agabirira n'akola atya kumba akunishiatinga kati ate ffe kyetuvuddeko golaba omuntu aweeza wali eri katuuti olabayo bameka bamufuuwa naye singa badde akiyimbira mu bbaala. Export TV to the world.